Azireba Lydia Desmond. Federation to jump session. Ngafela letumani Evelyn Javen. Ne Evelyn abadajja abadde n'omuntu webajjanga naye. Naye nze njagala ate by the way sikya kujulisa oba kikwebaza Shiba ne Eddie bapresident Federation. Kubanga do you know why? Baselebrating Evelyn ng'akyali mulamu. Mukiwulira kintu ekyo. Mukiwulira obugalo. Lwaki tukola jam session zibulu senga Evelyn tazze nnyo ku jam session senga abamu ngaffe tetwamulabye naye nze ndaba Evelyn emirundi ng'ena oba etaano every Tuesday abadajja wali naye nga bw'ajja bamuwa akazindaalo n'agenda ku stage n'ayimba ne tumulaga laavu ne tumuwa akasente n'avawo nga musanyufu ne bamuzza bulungi ewaka mukikubirengawo ate afudde alabye nti bamucelebratinga afudde alabye nti bayinza ne bakola ki mwebale bandikungula kakikalumira ne katonda yaweera ne bakola ki wangi ayindiremu ati mbadde manyisoka kwongerera akagambo kamubakimu naye nga mukama akoleki abe mukama omuze Evelyn nze manyi Evelyn ali muggulu kubanga sirangako mukyala muvumu ng'ayagala nnyo abantu talina buzibu bambi ku bantu ayagala buli omu ayina ekisa ng'ayina essuubi lingi naye era mukama bwate bwakoze eki bwageze mwebale kuwerekera kati mwagala kayumba ki akapeesa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banange kitalo nisha muganda waffe mwini munaffe naye twewala Allah olw'obulamu bwamuwadde waffe nana kumu
Daima, Chirakalama. Banage, kunabona okubaza kutyobaganya omuwendo kibeererawo mwebale nnyo okubayeddala mpozi nga walwendi tufunye obubaka okuva mu Royal Milk etwadde amata ebigambo ebijaganywa paka ebinaava wano Royal Milk natuuse alula eya kututu ali mu nteekateeka gyamunone tojjamu kunywa kinomu wabula naza mu nnyumba banange sira mingi yakwogera kitalo nnyo kitalogaa ekitooke kipansalira mulwanyire Agenda walambadde nsaba mbanjulire Steve Muzira wa Union zoba maama Doola nga nakitabo ekitabo ddala benze muzira Steve Union zinaki awo nenga mukama bwatyo bwe yageze mwebale kujja kutusuuza bannaaye abantu bakulu kintu kyemukoze kino kikulu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala naffe tusiimye tutegedde muganda waffe byeyaseera nanyinaffe abadde ayagalibwa mwebale nnyo mwebalire ddala naye kagadoola kirabigondagagaliyoma kagadoola ekya No.